Okay. Breaking news amawulira galiwo agenjagala akuwa mu kaseera kaneeno. Oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate okufuluma eggwanga Uganda ate olunaku olwaleero awitwogera munanga ate akasamba tukona tekagudde mu State House ew'Omumpembe General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okwonona ensimbi empitirivu okubanga abadde ayagala mu buli ngeri yonna okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu amuggalire amunange nate emabega w'emitayimbwa. Kakati nno mu kawungeezi k'olunaku olwaleero waliwo amawulire nate gengenze maaso n'okufuna nga galaga nti eriyo bajenos abatali bamu mu magye ag'eggwanga lyattu erya Uganda abagenze maaso munanga ate n'okusalibwako mu maka ge nga kyekuusa okuba nti baneeno babadde abagenda ku maaso n'okuyambako Robert Kyagulanyi Ssentamu okwekweka okulaba nga General Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga regime ategenda maaso munanga ate nakumukwata. Kakati nno bajeno banene munanga ate baweyadala basatu balambirira obuwiiki benzija okuvaayo nkuwe amanya gabwe gye bujjako maaso katono kaawo bano kitegerekese nti baneeno babadde nga bagenda bulungi babadde bakolagana bulungi nnyo ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era muri gagenze mu maaso ne gategeeza nti bano babadde bagenda maaso n'okuyambako okukulira Bobi Wine era babadde nga bamanyi bulungi nnyo ne Bobi Wine wabadde nga akasiba. Kakati nno olutegedde nti baneeno babadde balina omukono munene nnyo mu kufuluma kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu baneeno muna General Yoweri Kaguta Museveni mutabani we basazeewo ogenda maaso n'okusizinga amaka gabamu akuba jeno zaabo. Kakati no jjukira nti gye buvuddeko emabegako bajeno bali eri abagenda maaso n'okuttibwa abagenda maaso n'okufiira okumukumu era waliwo information eyagenda maaso n'okufuluma nga alaga nti bajeno baneeno balinako enkwatagana ey'ekyama gye baali bakwatagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era omutabani Muhoozi Kayogera bwe yagenda maaso n'okukitegeera nti waliwo enkwatagana wakati n'abamu ku bajenos mu magye aga UPDF ne Bobi Wine bagenda maaso munanga yagenda maaso n'okutandika okweliminatinga oluvannyuma lw'okuba nti baneeno baali baagala okuvaayo okola olukwesikwesi nate bagende maaso n'okuwamba then bagende maaso n'okutuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu nate mu ntebe. Kakati nno wetwogerera olunaku olwaleero Bobi Wine oluvannyuma munanga ate olw'okufuluma munanga ate ebigambo byongedde okuzibuwalira Generali Yoweri Kaguta Museveni. Mujjukire mbadde nga nvaayo nga mbategeeza era nga mpita wano ku mukutu gwa Nuupu Radio mbadde nga nvaayo nga nkibategeeza nga General Yoweri Kaguta Museveni tamanyi Bobi Wine waali tasobola kuvaayo kubeera comfortable yensonga lwaki nti asaasaanyiza ensimbi mpitirivu mu kudeployinga amagye amugulira ba propagandist amukusasula ba YouTubers wa social media personnels ogenda maaso n'okwogera ebisongovu Robert Kyagulanyi Ssentamu bintu binyo General Yoweri Kaguta Museveni byagenze mu maaso n'okola nga kwotale n'okuraidinga amaka agaabo abantu abakolagana obulungi ennyo ne Bobi Wine. Kakati nno utwoga General Yoweri Kaguta Museveni meeting egenze maaso n'okutuula mu State House. General Yoweri Kaguta Museveni abadde omukawu okukira omususa agenze maaso n'okubuuza ayogerera amagye Bobi Wine yayiseewa. Kakati nno kyandibanga omwogezi w'amagye g'eggwanga omukulu amanyiddwa nga Kulise Magezi yandibanga ebigambo bimwononekedde oluvannyuma lw'okuba nti ono yagenda maaso n'okuweebwa tasiki okulaba nga amaking sure nti Bobi Wine bamunoonya buli kanyomero konna yensonga lwaki nijja buvuddeko emabegako yavaayo n'akola video nga alaga nti Bobi Wine gyali mu maka ge era ateredde entende kubanga baali bamaze okukitegeera nti Bobi Wine sebakuvaayo nate okumufuna. Obunkenke bwonna obaddewo mu kibuga Kampala mubadde nga mujja mu bulabawo bwe bategedde obulungi nnyo nti babadde bagenda maaso nakufeffeta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati no mu statement Bobi Wine mu bigambo bya Bobi Wine byagenze maaso n'okuteekayo nga talaba kufuluma ggwanga Uganda agenze maaso ne yeebaza abakyala n'abaami mu bitongole ebyokwerinda. Kino kye kisinze okutinkuula emmeeme oba okusikula emmeeme ya General Yoweri Kaguta Museveni n'okutuuka okubanga atowe order okubanga abamu ku bajenos abo beeraliikirira obulungi okubanga bagenda mu maaso n'okusalibwako mu maka ge era nga gye bujja mu maaso bwandivaawo ne muwulira nti bajenos bano bakwatiddwa era waliwo emisango gye bateereddwako. Kakati nno ng'ovudde ne ku ekyo ababadde bagenda mu maaso n'okuba abasirikale aba UPDF ababadde bagenda mu maaso n'okukulembera mu operation ezibadde nga zigenda mu maaso okukuba ez'okufeefeeta Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogera nabo bakwatiddwa era balinako bagenze maaso n'okubavuga
era balina kuba babatutte era nga bagenda maaso batandise okugenda maaso n'okubasoya kajjogijogi w'ebibuuzo. Bobi Wine wawe yayise kakati nno wetwogerera ebitongole abamu ku banene mu bitongole ebyokwerinda saako n'abalala abatabadde batambula abagenda maaso n'okuweebwa eddimu ery'okweveta Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byandibanga ate bibonoonekedde oluvannyuma lw'okuba nti Generali Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we abatabadde basanyufu okufuluma kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu munanga ate kyandibanga ate kigenda okuddirira tekigenda kubeera kirungi n'omulundi n'ogumu. Bulijjo tubadde nga tuvayo nga tubagamba nti abasirikale babadde nga bakola effujjo ku bannayuganda naye si basirikale bonna. Ekyo tubadde nga tuvayo nga tukibagamba nti newankubadde abasirikale babadde bagenda maaso n'okukola effujjo ku bannayuganda wabula si basirikale bonna, nti mulimu abasirikale oba abajaasi bo abagenda maaso n'okutegeera omulimu omutuufu gwe bateekeddwa okuvaayo okukola. Mujjukire mbadde nga nvaayo nga nkibategeeza nga nkibagamba nti omulimu gw'omusirikale kuuma munnansi n'ebintu bye, kuuma ggwanga na nsalosalo, naye mubaddemu akabinja aka Generali Yoweri Kaguta Museveni, mubaddemu akabinja akoko nga kabanyarwanda nga kaweebwa takisiki yakola bikolobero ku bannayuganda mu ngeri y'okusiiga ekifaananyi ekibi eri amagye ag'eggwanga erya Uganda. Yensonga lwaki tubadde nga tuvayo nga tubagamba nti si buli musirikale ali mu magye nti ayagala gavumenti eriko. Ekisinga n'okukakasa nti ne mu kalulu akaakaggwa Generali Yoweri Kaguta Museveni talina balakisi n'emu gye yavaayo kuwangula mu kalulu. Tewaliwo balakisi yonna Generali Yoweri Kaguta Museveni gye yavaayo kuwangula mu kalulu. Ekiraga nti n'abasirikale bano nabo bennyini okyokuvaayo okuyamba Bobi Wine bakoowa regimu y'ompembe Generali Yoweri Kaguta Museveni. Yensonga lwaki nti mu myezi ebiri Generali Yoweri Kaguta Museveni alemeddwa okuvaayo okukwata Bobi Wine kubanga ababadde nga bamukuuma oba ababadde nga bamutangira obutamukwata ate be basirikale bennyini be badeploying ogenda mu maaso munange n'okumufeefeta okulaba nga bamukwata. Okategeera ekiraga nti abasirikale bano babadde nga bagenda maaso okulaba Bobi Wine naye nga babadde nga bamugaidinga yita wano eno. Okitegeera ate era nga kiraga nti ne Bobi Wine olunaku lwe yafuluma mu maka ge n'olutuukira olunaku lwaliro nga terina amanye enfuluma gye yafulumamu, kitegeeza nti already yalina egimu ku mikwano gye mu bitongole ebyokwerinda. Mujjukire Bobi Wine mu campaign oba kisinza okukakasa nti Bobi Wine abadde ayambibwako abamu ku bakulu abamu ku banene mu magye. Bobi Wine bwe twali mu campaign mujjukira yaliko bamukaba yali mu campaign yawa yagala nakola statement n'agamba nti afunye information okuva eyabamu ku mikwano gye mu bitongole ebyokwerinda nti Museveni yali ateekateeka okugenda maaso n'okutta bannayuganda nga bwe yakikola in 2020. Okitegeera Bobi Wine yakugamba nti waliwo olukwe olulukibwa Museveni olukwe lwaluka olw'okutugumbula bannayuganda nga bwe yakikola mu 2020. Naye Bobi Wine yafundikira agamba nti information okuva mu mikwano gyaffe mu bitongole ebyokwerinda ekikulaga nti gwe munnayuganda civilian si yegwe ayayanira enkyukakyuka wabula n'abasirikale mu magye ag'eggwanga nabo bayayanira enkyukakyuka. Bobi Wine message gy'abadde nga agenda mu maaso n'okubawa. Mujjukire mu campaign Bobi Wine z'abadde akuba buli abasirikale babadde nga bamusalako abadde nga afuna omukisa okuliisa abasirikale baleeno ekigambo ekyenkyukakyuka n'abategeeza embeera embi gye balimu n'abategeeza nga bagenda okubongeza omusaala n'abategeeza benefits bateekeddwa okuvaayo okufuna nga abakozi ab'eggwanga nga abakuumi b'eggwanga. Okitegeera so abamu ebigambo ebyo baagenda nga maaso n'okubiteeka mu bwongo bwabwe nga balaba ate kisobokera ddala. Okategeera nga balaba kisobokera ddala. So yensonga lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayanguyiddwa Museveni alemeddwa okuvaayo kumukwata kubanga babadde nga bamukuuma babadde nga mu bitongole byakwerinda ate abo Museveni be yadeployinga ye nga amanyi nti bagenda kuvaayo bakole kyayagala. Bobi Wine yakugambye nti bannayuganda kye bakola mu myaka egy'ekinaana okweka Museveni ne bannayuganda kye bali mukola mu kaseera kaneeno. Jjukira nti ne Museveni baamukwekako mu myaka gy'ekinaana. Mujjukira bulungi omusajja gwe bayita Lutamaguzi eyamukweka ku Kibanyi. Okitegeera eyamukweka ku Kibanyi nga bamunoonya okumutta Lutamaguzi ne bamutta. Sigamba Lutamaguzi ono aliko ono MP nedda. Okitegeera
nti naye baamunoonyako nga baagala kumutta naye abaamukweka Bobi Wine yakugambye still era bannayuganda bebakola bannayuganda era bebagenze mu maaso n'okumukweka jjukira ne General Yoweri Kaguta Museveni baamukwatirako era ne ku road block emu nga ye ne mukyala we nga baagala kubatta era bagenda maaso n'okubataakiriza era baali bannayuganda ne Sali Musale eyajja okumununula so His Excellency Kyagulanyi ekikulaga nti tuli mu biseera eby'okukyusa eggwanga Uganda nti kati bannayuganda oba ali mu kategole ki oba ali mu kategole ki buli omu kati amanye tasiki gy'ateekeddwa okuvaayo okukola navayo ne mbagamba nti bangi nnyo abeekwese mu NRM naye ate nga bawagira enkyukakyuka bangi nnyo abeekwese mu NRM naye ng'eri just baliyo lwakawogo naye nga nabo bamanyi balina obulume ku mitima era nga bandyetaaze enkyukakyuka okategeera era nga nabo bandikoze eki nabo bandyetaaze enkyukakyuka so His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwetwogerera ali mu ggwanga lya Amerika mukama mulungi nnyo okubanga avudde mu mannyo g'empisi luvannyuma lw'okuba nti mission ebadde yakumumeza musu tusaba mukama Katonda ayongere okukingiriza yonna gy'ogenze ate buli kimu kyonna kitambule nga bwe kiteekeddwa okubeera jjukira pulezidenti waffe ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwa April agenda kwongerera mu summit eya Heroes of Democracy jjukira nti era mu bamulondedde nga omu ku ba Heroes of Democracy ku listi eriko abantu 4 okitegeera ku listi eriko abantu 4 okitegeera so Bobi Wine ye wookuna so mu summit eyo egenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 17 omwezi gwa April Bobi Wine agenda kugibeeramu physically omanyi ekitegeeza ebyo Museveni byejje byabadde nga atangira era Bobi Wine buli wabadde nga ayogerera mu ezo summit ng'ayita ku nkola ya virtual still era General Yoweri Kaguta Museveni bibadde nga bimutuuza obufoofofo mu kaseera kano kati gwe teebereza nga Bobi Wine agenda kwetuukira mu bakulu nga buli summit agenda kugibeeramu gwolooza General Yoweri Kaguta Museveni oza babadde ngaawo ensimbi z'okumunoonyeza Bobi Wine ayinza okubalekawo kakati nenyongera okukikkaatiriza nti embooka egenda kuvuga mu State House ogenda kuwulira empi ogenda kuwulira emigere Bobi Wine yayiseewa akuma atakuumira mpeera ayagala vidiyo eno genda ku mukutu ogwa Nuupu Radio FM ogenda kusangayo vidiyo eno genda subscribe ku mukutu ogwo oteeka notification bell buli kimu kitambule nga bwe kiteekeddwa okutambula naye nga wetwogerera abamu ku banene mu magi g'eggwanga basaliddwako mu maka gaabwe abamu bakwatiddwa ne batwalibwa mu bifo ebitannaba kutegeerekeka ekiraga nti General Yoweri Kaguta Museveni afunye okutya kubanga abadde n'obwesigwa bungi nnyo mu bitongole ebyokwerinda naye bwe kiba nga bannamagye ate be bayambyeko Bobi Wine okufuluma eggwanga wamma kiba kitagabulaza nti General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we ekimwolekedde si kirungi n'omulundi n'ogumu ekimwolekedde si kirungi n'omulundi n'ogumu ku mukutu gwa Nuupu Radio FM kwoli bero subscribe ku mukutu gwa Nuupu Radio buli kimu kitambule nga bwe kiteekeddwa okutambula kuma atakuumira mpeera ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awanga respect in all aspects nabagamba twabavayo tubagamba nti revolution is inevitable. Revolution is inevitable. You cannot stop the revolution. Era tubadde nga tubaye nga tukiyoga nti Bobi Wine is an idea. Nolanya yavaayo nakibagamba nti Bobi Wine is not a usual person. Bobi Wine is an idea. Gyotasobola kuvaayo ku stoppinga at any moment. Okitegeera. So Museveni nga ataddemu ensimbi okulaba nga stoppinga idea. Ate ayongera kujongeramu wongeze vibe kiringa nga bw'ono okwata amafuta n'ogongera muliro ng'oyagala omuliro guzikire kiriga tegujja kuzikira gujja kweyongera bweyongezi. Mawulidde si bigambo byange nze ogwange mbaawo gyasa okubanga mbatuusako amawulire nga we gatambula okusinziira ku mukulu yagamba nti waliwo abajeno 3 mbu yabakwatiddwa ng'oba babasazeeko ewawe nga babagamba nti be babadde mu lukujjukujju oba be bakoze olukujjukujju okuyambako omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga afuluma eggwanga. Awo tuvuddewo waliwo emmotoka ekutte omuliro era eno ebadde mu makati g'oluguudo awo kumpi ne poliisi ey'e Nansana era kumpi ne Nansana Municipal Council. Ate tumanyi oba kyekiviiriddeko emmotoka eno kubanga ekwata omuliro naye nga wetwogerera byebyo gwego omuliro gwolaba ogulinga anyinza okugamba nti emmotoka yiiyo era omuliro gulaba
gukwatidde ddala. Awo nga tuvuddewo bingi nnyo, ebibuuzo bikyali bingi era nga Nsantini ono ye avuddeyo n'awakanya ekyokugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde anoonyerezebwa, era wadde n'example n'agamba nti nedda nze mbigaanye bw'obanga Kano Kizza Besigye yakwatibwa ng'ali Nairobi ate Kyagulanyi ye eyali wano eno mu Uganda lwaki ate nga n'amawulire agayitingana nti okuvaako okwaviirako Kizza Besigye okukwatibwa yali ssimu gye baamubbirako ku kitebe ekya NUP. Bantu bange, abantu basala omugambo era mbwe essimu eyo abaana abagibba babategeera bulungi. Amawulire ago muze mugalaba, omwana baamutegeera bulungi, eyabba essimu ne bamugamba komyawo essimu nefuka essimu teyakomezebwawo okukkakana essimu eyo neetuuka mu mikono egy'abakulu mu gavumenti, era bakozesa essimu eyo okubanga bakwata Kano Kizza Besigye kwe kwali obukakafu nti yali ateekateeka okubanga ajjako nakyemalira. Bantu bange, katuwulira ono kyagamba. Ab'enkyukakyuka mwenna mwabaleetedde Bobi Wine okudduka mu buwaŋŋanguse, mmwe bennyini nnyini abamuwagira, abeefuula abamuwagira. Nkubuulira buno budde Bobi Wine yandibadde nga tali mu buwaŋŋanguse, mbuuza yandibaddewa. Bobi Wine buno budde singa pulezidenti, ne mwamulyamu olukwe ne mumuleka ku nsiko n'alya ffene bw'omu nga mwe mutudde. Abamu bwe baafuna ebifo ne batuula ne basirika balinze kulayira, bali buli omu yasirika, n'abamuwagira abamulonda ne bakola buli kimu. Mwenna mwasirika paka omusajja bw'alabye ng'obulamu bwe bw'omu bw'ati nga bwe buli matigga, eyali yeetisse ku bibegabega byo obuvunaanyizibwa bwa bannayuganda n'atuuka ekiseera ng'asigadde omu. Kyovula abagamba bw'otankulanga olutalo nga bwesize bakyaliba abawagizi bo mba nkusaasidde. Be bamu abakusudiya ate olumala ne bakola ki? Ne bakulekawo. Bobi Wine ekyamutwala mu kalulu kituufu yali akimanyi bagenda kabba. Wuliriza bulungi nnyo gwe, ojja kupapa, nja kukuba panchi ng'opapa ogenda ku vidiyo endala. Gwe yali akimanyi akalulu bagenda kabba bulungi nnyo, kuba nange nali nkimanyi, ne muwala wange yali akimanyi nti bagenda kabba. Yes, era nga bwe baakola ne balangirira abatali batufu, twabiraba byonna, ensi yonna yabiraba, babanzita banzite. Wabula President Museveni yakikola mu 1980, yagenda mu kalulu ng'akimanyi tagenda kawangula. Wuliriza bulungi opapa gwe, ng'akimanyi obote akalulu agenda kabba, kubanga ne mu kwewandiisa nga era walabye bino bangi nnyo babajjamu ab'ebibiina ebirala, naddala DP yali esinga okubeera ey'amaanyi ebiseera ebyo. Abalala ne babalemesa okwewandiisa, abalala ne babawanduukula nga we wabirabye kati. N'akagenda mu ekyakamutwalamu kyali kimu, yali ayagala kufuna kintu kigenda kunyiiza abantu bamwegatteko mu nsiko basule gavumenti. Era kyakola emyaka 5 ne kikola. Bobi Wine kyamutwala mu kalulu, obadde tukimanyi kino, suulira nga kakyogera mmwe badongo mmwe mwana. Bobi Wine yagenda mu kalulu ng'akimanyi bino byonna bigenda beerawo, wabula ng'ayagala abantu banyiige. Ne batuuka n'okubba kansala, ne muganda wange gwenzirako baamubba, yali wa Nuupu, baamubba ne balangiriramu wa NRM, naye teri yanyiiga yadde n'omu. Ne muganda wange teyanyiiga, nange saanyiiga. Ani yatuloga? Bobi Wine ne tumulekerera. Abandi badde baraizinga, babbye muganda wange, oli babbye mupi, oli babbye meya, oli babbye ani we chairperson wo wa district. Buli omu n'ayimukira waali, rugimu n'egwa. Twamuleka musajja wattu n'alya ffene ku mwala, asula mu nsiko, tasala nviiri, tamwa birevu, tanaaba, tasenya. Ng'ate we bamuyiga okusinziira ku ye in courts, nga we bamuyiga amaka ge bagateekako abagakuuma, mukyala we baamulumba. Abasirikale baali bamukuuma mu kalulu ne babakwata ne babakunya bababuulire gyali, lwaki baamuleka okugenda, gye misango gye babateekako, ne mu poliisi ne babagoba. Era nga gwe tekikumala kugamba nti let us rise. Kakati nno Bobi Wine naye n'addukamu asooke yeetereezeemu ng'alaba tebigenda bulungi. Saawa eno yafulumyemu, NUP eri mu mikono gy'ali na Zedriga. Mbadde nnoonyerezaako nga ndabanga naye ataali mu kkomera, sikitegeera bulungi, ali bweru ali mu kkomera. Kati awo we tuli, naye nga ekituusiza Bobi Wine wano ye mu abawagizi be yeesiga n'abeetikka ku bibegabega abasitule, wabula mwamusuddewo, mwamulese. Agambye nti Bobi Wine teyandibadde ali kuddukadduka. Mbu naye abaana b'enkyukakyuka mwe mwabireese.
mbu mwabireeta mutya mwagaana okuyimirirawo naye mu kaseera mbu ke yali abeetaagira. Awangudde akalulu bakamubbiye musirise, buli omu mbu nadda ku bibye nga walinga teri kibaddewo, kati mbu mwali mwagalayo akolewo ki nga mwamulekerera ne mugaana okwekwata kitole naye. Si bigambo byange, munnange ono yabyogedde, nze nange mbaawo kubanga nkola ki nga batuusaako. Naye nga tukyalina mawulire mangi nnyo era nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera, buli kyewetaaga okuba nga omanyi olunaku olwaleero ojja kubanga okifuna. Mukutu guli gumu gwokka, NCK TV, era teweerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tuvaawo.